Olwaleero tutongozza emisinde gyaffe gye tuyita Absa KH 37 Hills Run. Emisinde guno gwe mwaka ogwokuna nga tudduka ng'era tukikola nga tukwataganira wamu ne ba hashers oba ba hash house harriers. Olwaleero emisinde gigenda kusukkulumamu kubanga tufunye ba partners bangi nnyo okujja okutuyambako okuyamba okuzza abaana mu masomero. Emisinde gino giyamba abaana bawala abateesobola bulungi okubayamba okusigala mu ssomero. Basanga ebizibu bingi nga bali ku ssomero, school fees, oluusi abazadde abamu basala okutwala abalenzi mu kifo ky'okutwala abawala n'ebizibu ebirala bye bayitamu ng'ensonga z'abakyala. So tukolagana n'ebitongole ebisobola okuyamba abaana abo basobole okusigala mu ssomero. Okuva lwe twatandika enkola eno twakayamba abaana emitwalo 21 ng'era tusuubira nti nno gino emisinde gye tugenda okudduka gigenda tuyamba okuyamba abaana balala bangi nnyo mu Uganda ab'obuwala. Oba oyagala kit eno osobola okuregistaringa naffe ku website yaffe absa.co.ug. Noba ne branches yaffe yonna osobola okugendayo n'oregistaringa. Osobola okusasula ng'okozesa MTN, Airtel ne Visa card yo ng'okozeseza ku website, era tugenda kuba tulangirira engeri gy'osobola okukola ki okugulamu kit eno. Mwaka guno ekintu tukyongeddeko nti abaana ababeetabye mu misinde gino bakasitoma baffe aba Absa and the entire public n'abantu bonna abalala nti ku luno tutaddewo ebyapa 2 nga kimu kyakulwangulwa mukyala ekirala kyakulwangulwa musajja, mpozi ne tuteekawo ne cash wa bukadde 10.